ebbanga lino lyonna abantu bagamba obadde obuze. Mbadde mbera wa muzeeyi wange wano Nyanama. Nafunamu we admitting mu rehabilitation. Nagenda mu rehab for different drug reasons. Naninga nkozesa ebiragalalagala. Sigamba nti kyenyumirizaamu era nkyejjusa okozesa ebiragalalagala. Era nsaba bannayuganda mu nsonyiwe abali balinamu essuubi n'abali banjagaliza ebirungi nsaba mu nsonyiwe okozesa ebiragalalagala. Nenga kati nabivaako kati ndi soba, I'm living a sober life. Luli okozesa ebiragalalagala nga kinjaga? Nkozesa mpeke babita benzoxil, antidepression n'obwokwebaka bu tramadol. Nenga nali very addicted to them. Nenjaga kenyini nenjaga gyo okusmoking nagismokinga ko high grade nagismokinganga. Mutabani wa Evelyn Lagu abadde ng'akozesa ebiragalalagala enjaga makerenda ng'ali addicted ku biragalalagala byonna ng'abikozesa okutwaliza wamu. Kubanga agambye anywanga enjaga asimanya n'anywa bino ze bayita high grade n'anywa biki biragalalagala byonna okutwaliza wamu. Musajja atwagamba yakomyewo nera ng'asaba kwetondera bonna bamulinamu essuubi. Kyekimu ekinzijukiza olunaku olw'eggulu ku Parliament twalabye abayimbi nga bagenda ku Parliament nga bakulembeddwa Shiba ne Palaso, Vice President wa omukulu Eddie Kenzo Presidential Advisor, nendabako ne Joe Steady naye musajja wattu abadde mu rehab, yes biragalalagala njaga na addictions. So naye nageze okulaba ng'akomyewo ng'anyirira ateredde bulungi nnyo. Kati n'omwana wa Evelyn Lagu depression y'okubeera nti naye yafiirwako maama we n'ebyo byonna ebyaliwo, laavu ekoma mu kubeera nga bamwolekera olunaku lwe bamuziise, n'era laavu eyo lwekoma n'omugambo ogutokomoka bwe bawa akazindaalo awo ebikomawo nnyini waatakuyamba n'akwata mu nsawo n'aggyamu omutwalo oba 2,000 oba 5,000 oba zonna zaakuwaddeyo ng'amabugo. Mwana wattu ebisigadde by'abayogedde bibapoteya, biba tebigenda kubeera nga bikolera kubanga abantu baagala attention, naye okufulufiiringa ebyo babeera boogedde engeri gye watabaawo cameras be yazibagiddeko nga bafulufiiringa balaba nga kiri useless okufulufiiringa responsibility gye babeera beeyamye. Kambukutereko obutambi buneeno ne mutabani wa Evelyn Lagu osobole okubeera nga owulira embeera gy'abadde ng'ayita. Naye nga sinabeera nga mbikuterako kankusaba subscribing nga nokozesa MX Media tojja kubera nga missing updates naddala nga zino. Still wano kozesa MX Media kujukiza bannaffe abalegit short so muyimbi oyagala kukolera music video, oyagala kukolera visualizer, oyagala ku recording ya studio session, oyagala ku recording audio, ate on top of that ngagenda promoting na TV stations ez'enjawulo bakubireko okubiziko enamba y'essimu ebisigadde obibalekere. Ne kati nabivaako minimum omuntu namala emyezi 6 naye nze namala emyezi 3 novaayo nenvaayo. Lwaki wavaayo? Natolokayo obutolosi nga ndaba expense nene kuba kyosasula emitwalo 2.5 buli lunaku. Nali nkyabulayo emyezi emirala 3 nenga magaji emyezi 3 gye mmazeeyo kanneebulirire era nenvaayo nembuukayo nenzira ewaka. Sente zasasulanga rehab wazijjanga? Nze wange yansasuliranga ne muganda ne mukulu wange. Tatundako n'ebintu ebimu kale mukadde wange yandekeredde n'emmotoka ne tukabala expenses ezo. Kati embeera eri etya sofa? Ebiragalalagala obivuddeko owulira fine oba owulira era tonnafuna gundi? Bivuddeko siri fine nti ndi fine nnyo, siri ate siri bubi nti ndi bubi nnyo. Ekya fine ndi fine health wise nti ndi healthy nti ndyanywa neebaka naye spiritually and mentally siri fine. Lwaki? Kubanga ndi idle era kyenkola ate nga nina obusobozi obukola. So nga nsaba naye omulimu oguba gwakukola kino guba gwakukola kika nga saguba guli kumpimpi mu Kampala Makindye Nyanama wawa asobola okumpita ne mukolera nsobola okukola ekiro nsobola okukola n'emisana. Ki ekyatuukawo ku mulimu gwali ofunye ku Pakalast? Pakalast nafuna psychosis nga nkyaliyo, nafunamu mental breakdown. Then nebadamu ne bampita nkole nene smokinga sigara. Mutabana boss n'akitegeera nangoba. Oyogerako n'ezibayiri agamba ati? Anzizaamu essuubi nanga bijja ttereera ate wali kisukkawo awo. Ennyumba ya mami gye mwali mwazimba eri saidizi eri ebujjuuko kakiri eri kuki? Ennyumba nagirekamu keyateeka era yaginkuumirako
yadde nga bitobimu babinzibako TV ne fridge ninga ennyumba gyeri mukama ekyaliyo. Omuntu ayinza okwebuuza musical kwa wali otandise music wakoma ku ki musical? Music nkyamufulumya era sina giving up. Ennyimba nkyaziwandiika unafuna support emala njazifulumya. Kyogamba n'ogamba kino kye kyasinga okundeetera obwongo bwange opera dramatize ne ntandika okukozesa ebiragalalagala. Era kwali kufa kwa mama wange kuba nze mama wange njagala nagivaako. Mama wange kasita yanfaako nenzirayo ku benzo nenzirayo ku tramadol nenzirayo ku high grade. Okute kwata yo wano.